yeetaaga. Kale eyaffe ejja kuba yanjawulo ku ndala nti yo wakati mu lugendo lwonna okulaba nti abantu baffe batambula bali mu byenkulaakulana, bali mu bwegassi, naye ate nga n'obuwangwa n'ennono nabyo kiki kikulu. Ekintu ky'obuwangwa n'ennono tujja kusigala nga tukiddiŋŋana, kubanga okuseesetuka kw'ensi yaffe kwalimu okuseesetuka kw'obuwangwa bwaffe naki n'ennono. N'olwekyo ensi yaffe bw'eneba yakuddayo n'obuwangwa n'ennono bulina okukola ki okuba nga buddayo. Boogedde ku Sako eno, Sako twagitandika era etambula. Tubakubiriza nti mugyeyunire tutandike okukola emirimu ddala egy'enkizo nga tutambula ffenna. Tujja gitambuza wonna mu bika, tulina okulaba nti ku buli kika, ku buli butaka Sako eno ebeerako n'omulimu, ebeerako n'abantu abajoogerera n'okulaba nti egenda mu maaso. So mwabali wano olwaleero mu eddoboozi lyaffe erisooka eri abantu ku Sako eno Gataka Mutindo Sako. Uganda ekimu ky'okusoomooza ekiri wano mu Uganda ekisinga okubeera eky'omuzinzi by'ebyenjigiriza mu bantu baffe. Bw'otunula ku bibalo byonna ebifuluma, newankubadde nga Abaganda bagamba nti ffe twatandikirako ebyenjigiriza wano mu Uganda era nga kituufu, naye bw'ogenda mu byalo naddala osanga nga ebyenjigiriza mu bantu baffe biri wansi. Bw'otunuulira amasomero gaffe bwe gakola mu byalo, ekibalo kikulaga nti wakyaliwo eddibu ddene nnyo. So nga tukimanyi nti ensi ekulaakulana mu byaki mu byanjigiriza n'engeri ebyenjigiriza gye bikola ki gye bikwatibwamu. Omuzungu yagamba nti teri ggwanga lisinga byanjigiriza byalyo, n'aka wansi n'agamba nti naye teri byanjigiriza bisinga baki basomesa baabyo, that there is no education system that is better than its teachers, neither is there a nation that is better than its education system. So tulina okulwana ku byenjigiriza kubanga bye bikola eggwanga. Bwe tulabanga mu byalo eyo newano mu Kampala newatali wala nnyo osobola n'okugendako ennanzigaawe Wakiso n'obuuza nti primary school ya wano yayisa abaana bameka mu ddaala erisooka, n'okugamba waaliyo omu oba tewakola ki tewaali. Era bafuna first grade n'okujaguza bajaguza twafunyeyo emu, naye oyinza okukkiriza nti abaana b'ennanziga bonna tebalina bwongo bufuna first grade. Ekizibu kiri mu ki mu nkola, ekizibu kiri mu nkola. So twagala education fund eno ng'edduukirira abaana naye egezeeko okuteekawo n'akazito kubaddukanya ebyenjigiriza naddala wano mu Buganda. Abaana baffe babasomese bulungi kubanga kisoboka mu bitulo ebirala bakigezezzaako, olaba nti bakola ki batambula. Twagala naffe tutambulire mu kkowe eryo. Buwangwa na nnono, abaana kati bali mu masomero gye bali, twagala naffe tutandike amasomero gaffe nga tumanyi nti amasomero gano eyo obuwangwa n'ennono tubiteekako ki essira. Kati tujja kumanya nti mu buli kisomero muvaamu abaana abategeera obuwangwa n'ennono ya Buganda, awe bajja okuwanirira Buganda eyaki enkya. Kijja kuba ekizibu nnyo Buganda ey'enkya okuwanirirwa ng'abaana bavudde mu masomero nga tebamanyi buwangwa naki na nnono. Ensi yaffe ejja kubeekola ki eggwaawo. N'olwekyo twogera kino naye ng'olaba nti kinene nnyo, naye n'olugendo oluwanvu olwa mayiro 1000 lutandika n'ekigere kitya kimu. Naffe kati tukoze eki tutandise, era tumanyi nti bwe tunatuukirira bannaffe mu byenjigiriza, bannaffe mu byenjigiriza bajja kutuwa omukono, bajja kukkiriza otukwatirako tulabe nti nno busolya education fund etambula ate ng'eyingira mu biruubirirwa byaki by'Abaganda. Omutaka Lusibye abagambye awo nti abazungu bwe bajja wano bakikola kigenderere n'abafuzi abaaliwo okulaba nti abaana b'abataka tebasoma era nga tebabakkiriza genda mu masomero gye bali batendekera abaana b'abaami. Nze mu kika ewange nkirinako obujulizi
bwe nsobola okubawa. Muzzukulu wange omu yasomesa abaana be yabatwala e Buddo, naye yabatwala e Buddo ng'abatutte nga bategeeraganye ne Katikkiro Martin Luther Nsibirwa kyamutwalira abaana be e Buddo, kwe kusobola okugendayo naye baali tebajja kukola ki, bakkiriza kukola ki, kusomerayo. So abataka ne baserebanga bemubalabe bafaanana olw'okubanga tebakola ki, tebasoma. Tosobola kukulembera abantu b'otenkana nabo mu kulowooza, oba si kyo ng'obasinga mu ki, mu kulowooza. Ekyo tosobola kikola. Bwe tunaaba twagala Buganda etambule, omutaka ow'enkya ateekwa okuba nga ali mu maaso okusinga bazzukulu abasinga ki, obungi, era nga alabyeko kubiwera okusobola obakola ki, obakulembera. Kiba kizibu nnyo jjajja ataasoma okukulembera omuzzukulu alina diguli 5. Twetaaga okusesira ennyo ku baana abaffe ababataka, ku bika ebijja mu maaso, ku bika eby'omu maaso okulaba nti nno abataka bakola ki. Naye n'abaana ba Buganda bonna gye basoma, ti n'ebyenjigiriza wano mu Buganda bikola ki, bikyukako. Ebintu ebimu tebyetaaga ssente, tebyetaaga nakozesa maanyi mangi, byetaaga eddoboozi. So tulowooza nti Busoolya Education Fund eyo ejja kubaamu n'eddoboozi eddene eriyinza okwogerako ne bannaffe abali mu byenjigiriza okulaba nti wano ebyenjigiriza nabo bikola ki, bitambula, bigenda mu maaso. Ebizadde nti nno gwe eka olya emmere n'olya ekyemisana, naye ate toyagala kuleeta ssente za kyamisana kya mwana wo, oba toyagala muwa mmere, omwana oyo asobola atya okusoma ng'asiibye olunaku nga talidde, naye gwe omuzadde ng'osigadde eka ng'okoze eki, ng'olidde. Olabawo obutali bwenkanya bw'amaanyi, naye kimaliriza kisudde ebyenjigiriza byaffe nga tufeebye nga tuzze emabega. Ddala ebintu bino naye buli kimu okitandika mu mitendera. Kati buli omutendera okukola ki, okusooka bwe tunamala tukuda ne tweteekateeka tujja kudda ate era tubabuulire. Ekyokusatu y'ennyumba eno gye mulaba eno. Ogwe wansindiikiriza n'onziza eri. Ennyumba eno gye mulaba efaanana bw'etyo, tugenda gizimba ku ttaka lino. Kyekiruubirirwa kyaffe ekyewala nti ekizimbe kino kiyimirirewa ku ttaka lino. Ekizimbe kino twakitumya erinnya Lwattamu. Edda waabeerawo olukiiko lwe bayita olw'Omuttamu. Mu lukiiko olwo olw'Omuttamu abataka baagendangayo ne bakuŋŋaana, ne bayita ab'emyoyo, ne bayita abavuunukirako abantu, ne bateesa, ne basengejja ensonga. Ekyavanga eyo kyekyalambikanga ki, Buganda bwetambula. Kati ebiseera bikyuse, tuyinza okuba nga tetujja kusobola kugenda eyo, naye tumanyi nti bwe tubeera n'ekizimbe kino nga ffenna tukuŋŋaanirawo ng'abataka, olwo tuba olukiiko olw'Omuttamu tukola ki, tuluuzizzaawo ku mulembe guno omutebi, omulembe omujja. N'olwekyo kwe kutuma ekizimbe kino Lwattamu House, kuŋŋaaniro ly'abajjajja abaki, abakulu ab'obusolya bwe bateeseza era tuzirina. N'embalirira yonna eyeetagisa okukizimba baagimaze okugikola, kya myaliiro 6. Ekyo gye mulaba kungulu myaliiro 4, 2 giri wansi. Kiriko buli ofiisi y'omutaka omukulu owa Kasolya. Ofiisi zonna 5 mu meka mu 2. Kiriko ebifo we bayinza okukolera ebyobusuubuzi ebiyinza okuyambako okuvujjirira n'okulaba nti emirimu gy'abataka gitambula bulungi. Kiriko ebbanguliro oba resource center we tuyinza okusomeseza abantu baffe ebintu bingi okuva ku buwangwa n'ennono, buli kintu kyolowooza nti abantu baffe beetaaga okukiyiga, bino ebikwatagana n'okutereka ensimbi ng'ebya sako naki, byonna ekifo ekyo tukibaliridde nga kijja kubeerako. Kiriko ekkaddiyizo ly'ebintu byaffe eby'obuwangwa ebyaki
ebyennono kiriko n'ekifo nga kyegase n'ekkaddiizo naye omuntu wayinza okujja n'alabira n'alaba oba oyinza okugamba wetwoleseza ejjolesezo omuntu ng'ayinza okujja n'alaba olubugo balukomaga batya nga tagenze eri Rakaayi naye n'ayingira wano muntu ng'ayinza okujja wano n'amanya nti nno okuweesa abaweesa baweesanga batya bw'aba tagenze kati ayinza okujja wano n'alaba okuweesa bwekukola ki okufaanana kubanga gino gy'emirimu gyaffe gye twabeera nagyo nga gya nnono abantu baffe gye baakolanga mu bika bano abazzukulu bakaboggoza oba abazzukulu ba Kisolo wano mu Buganda bamanyiddwa ng'abakomazi bazzukulu bakatongole bamanyiddwa ng'abaweesi bazzukulu bakasujja basawo katwagala ekifo kino kiveemu abantu ab'enkizo mu mirimu egyo nga mirimu gyaffe gya nnono naye ng'ate abantu baffe bagikola mu ngeri yaki ey'omulembe. Lwaki wano katugambe senga tuddayo ku education fund ne tugamba nti nno Kasujja musawo bwe tufuna scholarship ne tugamba batuweeyo abaana b'engeye 5 oba 6 bagende basome ki obusawo bagatte obukugu buno obwensi babugatte n'obwaki n'obwennono tufune Kasujja ddala nga Kasujja muki musawo nga bazzukulu ba Kasujja bamanyi nti munnono basawo ne mu byensi baki basawo. Osanga kati omuntu agamba nti ate abo bataasoma busawo bakasujja ate ebyokujjanjaba babinoonyaako ki naye bwe tukitwala mu ngeri eyo ate tuba tugenze ku ngeri ku ddaala eddala. Kuliko ebifo nga theatre oba bakiyita batya mu Luganda theatre sidongoazanya awasanyukirwa ekyo ekisanyukirwamu abantu bayinza okujja kubanga oluusi Katemba atuyamba okunnyikiza obuwangwa naki n'ennono. Katemba asobola okutuyamba okuwulirira abantu baffe n'okumanya kye balina okukola ki okukola n'ebintu ebirala byonna. Ekifo kino ekifo ekyo kijja kubeerako. Kuliko ebifo ebiteesezebwamu conference halls oba bataka abantu bonna abalala bayinza okubeera ab'enkizo. Ekizimbe kino kirina ebintu byonna bitwogeddeko n'ebirala wonna wamu kigenda kubeera mu square meter 200 zonna nga zakukolerako byonna nga byakukolerako emirimu egikulaakulanya abataka. Lwaki tukola ebintu bino byonna? Ebintu bino byonna tubikola kubanga twetaaga okunyweza omutaka. Omutaka bw'atanywere Buganda ejja kuyuuga. Omutaka anywedde ajja kunyweza ki Buganda. So buli kye tugendeera kyonna twagala kunyweza ki kunyweza mutaka kubanga omutaka muntu mukulu nnyo wano mu Uganda. Bw'aseeseetuka kumpi ne Buganda ebanga ekola ki eseeseetuka. N'olwekyo tukyetaaga nnyo. Twabalirira ku kizimbe kino tujja kwetaaga ensimbi obuwumbi 53 n'obukadde 2 okukiteekawo. Sente zino tuzirina naye tumanyi nti bazzukulu baffe bakola ki bazirina era basobola okutudduukirira okulaba nga ekizimbe kino kikola ki kiyimirirawo. Era tulina essuubi nti ekizimbe kino kijja kugenda mu maaso era kijja kuyimirirawo kubanga kati enteekateeka zonna ezeetaagisa kumpi zikoze eki ziwedde. Bayinginiya baffe tebatudde tebeebasse buli kimu bakitadde ku mmeeza. N'olwekyo mu bbanga si ddene nnyo abazzukulu tubategeeza nti tujja kubayita bajje batukwatizeeko okulaba nti omulimu guno ogw'ekizimbe kino gukola ki guyimirirawo. Twetaaga ebintu bingi bassebo ne bannyabo. Ensi yaffe yaseeseetuka nnyo, ensi yaffe yagwa. Bwe tunaabagizaawo tulina okukola ebintu eby'enjawulo, tulina okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Buganda bw'eneba yakola ki bw'eneba yakuddawo. Ekyo
abazzukulu balina okukirowoozaako n'okulaba nti ddala tukwatira wamu ogenda mu maaso. Bannaffe bannaddiini abajja wano emyaka nga 15 emabega teginabaya na 15, naye obatunuulira nga balina obusozi obujjuddeko ebizimbe, isa buyisa maaso ozze wali olaba olusozi olwo lujjuddeko bizimbe bya bannaddiini. Isa amaaso odde wano olusozi olwo lujjuddeko bizimbe byaki bya bannaddiini. Isa amaaso odde wano Ensambya otambula okudda Eggaba paka okudda eri kujjuddeko bizimbe byaki bya bannaddiini, saate n'Ekibuli n'ewalala yonna. Naye ffe ababaddeyo emyaka 8 tuli luddawa, newankubadde twafuna obutabanguko nga bwe bwabeera, newankubadde ensi yaffe, naye tuli luddawa. Tulina okunoonya amaanyi okulaba naffe tukola ki, tubeerawo tugenda mu maaso. Ekyo bwe tutakikole ensi yaffe ejja kuggwaawo. Bweneggwaawo ekiddirira nze naawe obeera okiraba ng'okimanyi. N'olwekyo twagala okukubira omulanga buli muntu yenna alumirirwa okubeerawo kwa Buganda waffe, Buganda okuddawo, Buganda okusigala nga y'amaanyi n'okufuna amaanyi agasinga ku geerina olwaleero. Bino ebintu ebiti bye twetaaga okukola. Ate twewagire ffenna, tewali alwanyisa munne, tewali agamba nti gundi ono ali eno n'ali eri. Ffenna ekintu kya ensonga yaffe eri ki emu, nsi yaffe ki Buganda. N'olwekyo tubasaba mubeere naffe mukulaba nti kaweefube ono abataka gwe batandise bajjajja bakulu b'obusolya tagwa butaka, agenda mu maaso. Bakulu baffe noza ekizimbe ekizimbe ekivudde, naye tu ate n'abazzukulu olwaleero okumanya abataka bano be boogerako bajjajja be baani, bajjajja baavaawa, bajjajja bafaanana batya, bajjajja ddala balina obuyinza, basobola okwogera ensi n'ewulira. Twayagadde olwaleero tubaddeeko katono mu nnono ya Buganda, mu nnono ya Buganda, okubeerawo kw'ensi yaffe Buganda eno, bajjajjaffe gye baabangawo efaanana bweti, ffenna etweyagaza, ffenna etuwulira nti tugyagala era twagala ebeerewo emyaka mingi. Naye Kabaka Kintu nga tannajja wano, abataka bangi baali weebali, okugeza Omutaka Ssebukko. Ssebukko kati yendugwa, yafuuka bufuusi naye yendugwa. Naye Kintu nga tannajja wano, Ssebukko yakola ki? Ye yaliwo. Waliwo Omutaka Ssebukyu, kakati ye Mugema, omukulu w'ekika kyaki ky'Enkima. Waliwo Omutaka Kitanda, ye akyaliwo, omukulu w'ekika ky'Enjaza. Waliwo Omutaka Nankere, mumumanyi, abamanyi ebyafaayo bya Nankere bagamba Nankere yabeera wano mu nsi eno Buganda mu mwaka gwa AD 4 AD. Nankere wano yali akola ki? Yali waali. Waliwo Bakazi Lwendo, kati ye Kasujja, oli gwe mulaba awo. Waliwo Omutaka Kibuta Kyasooka Makumbi, kakati ye Kayiira, gwe mulaba olwaleero. Waliwo Ntege Buganda Kisiri Kikadde, kakati yaani ye Walusimbi, oyo gwe mulaba awo. Waliwo ne Kiwukyeru, kakati ye Mbaziira. Abataka abo bonna Kintu yakola ki? Yabasangawo wano. Munaabanga omusika w'owa Ssaabataka. Bwe tuba twogera ku Kintu, leero twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Bwe twogera ku ani? Ku Kintu. Ekyo kyekyali ennono. Ekyokubiri, twakkaanya nti Kabaka waffe n'abalimuvaamu bonna tebaalyenga bwami, abo be tuyita abalangira. Era mu ngeri y'emu ng'abataka n'abaana baabwe wamu ne bazzukulu baabwe nabo tebeegwanyizenga kiwu. Ffe twakkaanya n'ekintu nti tekiribeerawo okwegwanyiza ekiwu. Ekiwu ndowooza mukimanyi. Abasinga bamanyi Namulondo. Namulondo yajja ku mulembe gwa Kabaka Mulondo, naye ng'omulembe gwa Kabaka Mulondo tegunaba kutuuka, entebe ya Kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu. N'olwaleero ekiwu kikola ki? Kikyaliwo. Era Kabaka okutulamula atuula ku ki?
ku kiwo. Ekyokusatu, bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga kabaka waffe n'abataka. Muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya. Ensonga ey'okuna, twakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizo ezikwata ku nsi yaffe zinaasalibwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka. Kyemusinga okumanya ekikyasinze okubeera ekyokumpi be bazungu okujja wano. Abazungu bwe baali bajja wano, Muteesa yatula naki n'abataka ne bakkiriziganya nti bayite ki abazungu. Yatula naki era n'ebbaluwa ekyogera bulungi tukkirizganyiza naki n'abataka. So ensonga enkulu ez'enkizo wano mu Buganda nga tuzikkanyirwako wakati wa Ssaabataka n'abaki n'abataka. Ekyokutaano nti abataka ababuuka essanga banaalabanga Ssaabataka oba kabaka waffe nga tebakugirwa. Abataka balimu emitendera egyo. Ne waliwo abataka betugamba nti bano baabuuka ki essanga. Abo twakkiriziganya n'ekintu kabaka waffe nti abo banaamulabanga nga tebakoze eki tebakugiddwa. Abataabuuka ssanga nabo banaabeeranga n'abakiise baabwe abanaabasobozesanga okutuuka mu lubiri okulaba kabaka waffe. Ebintu ebyo ebitaano n'ebirala bingi nnyo omutambulira ennono yaffe eya Buganda. Kabaka waffe agabana n'abataka obuyinza obw'okukulembera Obuganda. Omuntu yenna agezaako okutaataganya enteekateeka eyo abeera yeerabidde oba nga tategeera nnono yaffe, oba nga agezaako okusesetula omusingi Buganda kwe yakolerwa ennono. Buddirira bwa Ssaabataka kabaka kuba kuubiswa okweyisa mu mbeera egezaako okutyoboola obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw'abataka, era kubeera kukontana kw'amaanyi n'ennono yaffe. Abataka be bavunaanyizibwa ku kukuuma n'okulungamya ennono yaffe wano mu Buganda. Ekyo kiri mu nnono mu ndagaano gye twakola n'ekintu. Abafuzi b'amatwale bwe baayagala okufuga Buganda bakikola mu bugenderevu okunafuya kabaka n'abataka, nga basembeza abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe, era abalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga kabaka n'abataka. Teri mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi, tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda. Abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana n'okukisiga nga bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga kabaka waabwe takola ki taliiwo. Awo we waali omugano ogwali gusinga omunene eyali byali byakufuna, awo yali alina okuyingiriramu, naye abataka baagamba nedda, tetuyinza kulya mu kabaka waffe buki lukwe, tetusobola. Ekyokulabirako, kabaka waffe yawangambusibwa mu 1953. Abataka baasigala wano, tewali mutaka yakeera n'agamba ati nno kabaka baba taliiwo tutekewo kabaka omuki omulala. Abataka baasigala bakwatidde kabaka waabwe era nga bamanyi nti olumu kabaka waabwe alikola ki alikomawo alidda. Ekyokulabirawo ekyokusatu, mu biseera ebyakataabaga ka 66 abataka baasigala ne kabaka waabwe. Tebaleetawo ddoboozi ddala ligamba nti kabaka ono oba agenze oba akoze bw'ati kabaka tumukoze eki tumuvuddeko. Baasigalawo. Ate n'embeera ya Buganda gye yalimu wakati wa 66 ne 1993 obwakabaka nga tebuliiwo, abataka be baaliwo nga lwe lukoba Buganda kwekoze eki kwekwatidde. Ayo kyuzi luno nga otuzza obwakabaka nga bukomawo, abataka be baawoma omutwe mu kukomyawo bwaki obwakabaka. Ne leero tuddamu okukakasa bazzukulu baffe bonna gye bali nti kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne kabaka Ssaabasajja kabaka waffe, era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaba embeera bw'etyo eri abantu baffe abaawulusiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakindi nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali
naddala abo abakozesa emikutu ebigatta abantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Okusinziira ku ebyo byonna bye muwulidde ne bye mulabye, mukkiriza okutambula n'abataka, ate twagala okubasaba n'okuba zitandise. Mwe bannamawulire leero weemuli, enteekateeka muno muzogerere bulungi. Kye mutategedde mukomewo mukole ki? Mutubuuzira, tujja kubannyonnyola nga tubanyonyodde olwaleero. Tusobole okugenda mu maaso. Ffenna ekigendererwa, ffe ng'abataka, ekigendererwa kyaffe kunyweza mutaka. Naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki? Eba enywedde. Namulondo bw'enywera ne Buganda eba ekoze eki? Enywedde. Tetulina kigendererwa kirala. Oyo agamba nti bayinza okuba balina ekigendererwa ekirala, abeera awo busiddwa. Ekigendererwa kyaffe kya nsi yaffe biki? Buganda. Kubanga Buganda tetuyinza kugivaamu n'omulundi n'ogumu, tetuyinza kugivaamu. Buganda ebadde mu butyabaga bungi nnyo, akankaaga mu 6 n'obulala bwonna. Abantu abalala bonna bwe bagenda ne bawaŋŋanguka, abataka bakola ki? Basigala wano. Ffe tetulina gye tukola ki? Gye tulaga. Ensi yaffe tugirumirirwa nnyo kubanga ffe tetulina wala gye tuyinza kulaga. Wano weewaffe era weewaki? Weewaffe. Nolwekyo kye tugezaako okukola tuba twagala ensi yaffe ekole ki? Eyimuke era egende mu maaso. Twebaziza nnyo, mwebale nnyo okujja. Bannamawulire muyinza okubuulirayo ebibuuzo bye tusobola okuddamu, basobola kuddamu biyinza olugendo lwe Namibia tugenda kudda Emmengo naye kyetumanyi era kyetwajjayo Kabaka Njagala ekyo twakimanya paka ajja kulabika eri Obuganda. Naye tulina okwebuuza kungi, tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala, si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono, tujja kubayita babuulire olugendo lwe Namibia nga bwe lwakola ki? Bwe lwafaanana. Wangi ebiriyo biraga nti Gongo nkola ne Channel 40 Radio Bilal gye mwavudde ebiriyo biraga nti gwe mwagenda okutusakira amawulire gyali bamugoba bamugamba wayi tufiire ddayo ewammwe. Kino kitegeeza ekyo sikimanyiiko. Ani ayinza okugoba Ssaabasajja Kabaka? Naye tekisoboka. Bwe kibaayo yinza kubeera nsonga ndala. Ffe ng'abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja Kabaka e Namibia akola ki? Gyali. Waba embeera efaana bwetyo osanga ebaddewo nga tumaze okufaayo. Tumba Namwama ye Ssaabawandiisi oba yamukubiriza w'olukiiko olw'abataka. Enfunda eziwe azze ayogera ng'alaga nti mwe baakubiriza nti ate temuli kimu. Atugamba ebya Namibia ffe tetwakkaanyiza era tebiri ku interests zaffe ku lugendo lwammwe olw'e Namibia. Administration y'Emmengo ekulemberwa Katikkiro era ng'eraga olugendo lwammwe olw'okugenda e Namibia nti temwafuna lukusa era temwagoberera protocol. Ekibuuzo kyakubiri. N'ekirala ekyokusatu ku kya Ssaabasajja Kabaka okugobebwa e Namibia mukutu gw'amawulire oba state media y'e Namibia NBC yafulumizza amawulire ng'eraga ddala nti Ssaabasajja Kabaka visa ye yalina okumala ennaku 9 ezaweddeko, yayingira Namibia April 14, 2024. Kyensuubira bajjajja bataka mwe bajjajjaffe muba muteekeddwa okumanya information okusinga ffe abazzukulu. Naye eno state media e Namibia ekitegeeza trust oba okugikiririzaamu kunene nnyo ffe nga bannamawulire ng'ate eno ku butaka
tulina okukkiriza mumwe ne bajjajja abataka b'obusolya waliwo okutya ku bigenda mu maaso bajjajja mulina okutya ku bigenda mu maaso kuba bwe mwakomawo ku kisaawe Entebbe bwe mwagenda si bwe mwakomawo nga onansonyiwa okukyogera mwekweka bwekwesi mu byamangu okwawukanako ku kugenda kwammwe mu addressinga media ne mututegeeza era ekibatutte naye okukomawo olwaleero sijja kuyimba amawulire kyetusuubira betuweereza audience eyagala kuwulira kiki ekyali bwe mubagamba nti ate tujja kudda amazima agali nti jajja abantu baagala okumanya ndowooza press conference eno ejjewo ebitakwatagana ffe bitula amawulire administration y'Emengo eyogera birala ndowooza tukozesa omukisa guno yonna sijja kwogerera muntu n'omu naye ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka kiwandiike ne miniti osobola okukifuna ekyo tekiriiko okubuuza abataka bayinza okuba tebagoberera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netukola ki netutuuka twakomawo ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe omanyi omutaka gwolaba wano Kyaddondo wano waliwo abantu babiri waliwo nze Mbuga Eramula ate waliwo naani ne Kyaddondo yakawerayo emyaka 8 ate nze nakawera emyaka nga 5 n'ekintu naye ate Kyaddondo awuliziganya n'Embuga Eramula oyinza okulaba nga kyenkoze kyawukana ne kyolowooza ne kyewandibadde ogamba naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina olwekyo kyemba ŋŋaanya okukola kati simbasiganye kikulanga nti naye mba nnungamiziddwa kubanga okukuŋŋanya kukyaliyo mba nnungamiziddwa kati bwe nkulungamya olwayo ne gamba nti aye ekyo sooka olindeko naye ne nkusuubiza nti nja kukuyita bajjajja tebalimba kuba situli ba byabufuzi nti waliwo nekyetuta nekikola ki naye tulungamizibwa mu buli kyetukola buli kyetukola kubanga ag'amaanyi weegali gegaawula mmwe bazzukulu baffe naki naffe so bwe tuba twasalawo nti Entebbe nedda tukomewo tugende naye tujja kufuna omukisa ate okuyita abazzukulu tubannyonnyole tewali kijja Buganda teri ku muliro nti waliwo ekijja naye twasuubiza nti tujja kubannyonnyola tujja kubategeeza naye kyetubabuulira kimu ekisinga okubeera ekikulu Ssaabasajja Namibia twakakasa nti akola ki gyali ebyo oluvannyuma nga bimubuulidde naffe byatugwa nkoto tetuyinza byogera ekirala Entebbe temulowooza nti obutakwatagana obuliwo buteeka obulamu bwa Ssaabasajja ku matigga naddala okuba nti n'eggwanga eribadde limusembeza batya okwerumaaluma okwo ne batuuka n'okugamba nti katwetegule tulabika bubi nga ffe tulina omuntu afaanana bw'ati eyeerumyalumya abantu sijja kugamba nti maaluma naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe mbasomedde wano ekiwandiiko yensonga lwaki mbasomedde ekiwandiiko kino ekyennono ya Buganda buli omu alina obuvunaanyizibwa ki obubwe abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka naye si lwakuba nti twerumaaluma ne gundi oba twerumaaluma naani noono nedda ekyo si bwe kyali era buli muntu bumukwatako era abataka y'ensonga lwaki batambula bagende bamanyi kiki ekikola ki ekigenda mu maaso kyesijja kweyatulako mwe kyemwogerako ekiri e Namibia nze nga mmaze okukola ki okuvaayo ekyo sinza kyeyatulako bwekifaanana mu mateeka visa bweggwako omuntu asaba endala bwe batagimuwa bamanyi ensonga bakoze kumuwa visa ndala Katayira Walkabout Kubbi ekibuuzo kyange kigendagenda erimu abataka mwe bali kutambula kutuuka Namibia newankubadde temwatuuka
kubanga twawulirako ko poliisi abakwatira muko ne bagamba temweyongerayo newankwadde otunyonyedde n'olugamba nti Ssaabasajja Kabaka gyali naye temwamulabako physically ne mubuuzaako nti munange obulamu buli butya n'abaddamu mwamulaba kitegeeza jjajja ama muba mutulimbye nti Ssaabasajja Kabaka gyali etukiveeko ojja kinyonyola. Ensonga ey'okubiri bateekateeka okujjukira amatikkira age. Mmwe ng'abataka muli sayidi ki singa Ssaabasajja Kabaka n'abatannaba kudda mu ggwanga ng'amatikkira ge gagenda mu maaso? Mmwe abataka ki kye muteekateeka kyemugenda okutubulira ffe abazzukulu kutugenda okutambulira? Akomyewo ne bwaba takomyewo amatikkira gaaliwo era buli mwaka oguyitawo tubala emyaka amatikkira gye gakoze eki gye gabaddewo. Ssaabasajja bw'anaaba taliiwo tujja kgenda mu maaso n'emikolo egyo egitegekeddwa okujjukira amatikkira agaki ag'omwaka guno. Naye kyandibadde kisinga obulungi Ssaabasajja ng'akola ki nga waali. Naye bwe baba nga aliwo embeera etamusobozesa kubeerawo toyinza kuteeka Kabaka ku nninga bw'otyo nti takoze eki tabaddewo. Naye kyetumanyi kati tujjukira amatikkira kyetugenda kutikkira Kabaka. Singa badde kutikkira Kabaka yandibadde ensonga y'amaanyi nnyo kuba toyinza kutikkira atakola ki ataliiwo. Naye kati tujjukira ki matikkira tusobola okugajjukira. Katonda abantu bagenda bateesiteese n'ennyimba ezigamba nti twagala kutunyonnyola bingi twagala Kabaka waffe. Mmwe bataka betutunuulidde simanyi abazzukulu bwe mugenda bannyonnyola kintu ekyo ng'oluyimba lwolutandise kuba twalabakooko nga bagulawo emipiira gy'amasaza ng'abantu abatuuze abataka abazzukulu bagamba twagala Kabaka era zenyimba ezitambula. Ennyimba sinazo eziri tugenda kukwatagana ne bannaffe abakwatagana bwe tuddukanya ensonga eno kuba gye bali twogerezeganye nabo nti abazzukulu baleeta ennyimba ezifaana bwe ziti bannange tugenda kukola tutya. Ndowooza amatikkira genda tugenda tujja kuba tubanyonyodde ekisoboka. Plaza mmwe era ne musuubiza abazzukulu ba Buganda okubawa amawulire amatuufu agakwatagana ku Mutanda oluvannyuma lwa mmwe okumulabako. Olwaleero amawulire agava e Namibia bwe gaba gatugamba nti Ssaabasajja Kabaka baagala kumugoba mumuzza kuno, omuzzukulu wa Buganda tekimuleetera ekibuuzo nti ye Ssaabasajja Kabaka gwe mwagenda okulaba mu mbeera ze ez'ebyobulamu ddala ekituufu ali atya? Twamulaba tetwasobola kumanya ku mbeera ya bulamu twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi be twayogerezeganya nabo era ne batugasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu, ali mu mbeera nnungi era atereera. Ekyo twakimanya. Gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira kubanga yakikakasa nti okubeera kwa Ssaabasajja e Namibia ekumanyi. Ekyo twakimanya era tusobola okukyogera ne tukibuulira abazzukulu nga bwe kibagamba olwaleero. Ate gye baziregera si gye zivugira tuyinza okuba twalowooza nti tujja kuyitawo naye emitendera mingi gye twali tulaga si ffe tufugayo n'eri eriyo ab'obuyinza abakola ki abafugayo. Twali tetusobola kumalayo emitendera gyonna egyo nga tetunava eno. Era ate ka mbabuulire ensonga ezatwala abataka zaalimu okulaba Ssaabasajja Kabaka naye si kyekyo kyokka, zaalimu n'ebintu ebirala bingi. Mwalimu n'okukakasa mmwe abaali babuusabuusa nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia. Ekyo tusobola okukibabuulira nti akola ki? Ekyo twakituuka. Mwalimu okumanya Ssaabasajja ddala bw'aba ali Namibia ali luddawa, ekyo twakimanya era kumpi twakikola ki? Twakituukako. Mwalimu n'okumanya nti emitendera egiraba Ssaabasajja okutuuka awo gyenkanawa twagimanya. Singa tubadde bakuddayo enkya twandibadde emitendera tukola ki? Tugimanye era nga tusobola okugigoberera. So kiri kyekyali ekyenkomeredde naye era kitegeeza nti tetulina kye twakola ki? Kye twafunayo oba tetulina kye twamanya. Kye twamanya kye tubannyonnyola, kye tutaamanya bamanya abataka bo si bannabyabufuzi tetuyinza kukikola ki? Kukibabuulira. Owekitiibwa wabuuza omutaka Salt TV wayogedde ku nnyumba Rattamu biri bibiri bye ngenda okubuuza.
twawulirako nti pulezidenti w'eggwanga Uganda yabakwasizaako ku nnyumba eno nti era yabawa ssente eziri eyo mu buwumbi kumpi nga 500 okuzimba ekizimbe ekyo. Tusaba okutangazibwako ku ekyo. N'ekyokubiri, amugenda okugenda e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka nga mumaze kusisinkana pulezidenti. Tukitwale nti pulezidenti ye yabateekamu ssente ezagenda eyo ate oluvannyuma n'abeefuulira n'agamba nti tiyabimanya nako kubanga yagamba tiyabimanya ate mwalimu akamulaba n'omukyala yennyini Oweekitiibwa Joyce Ssebugwawo n'atugamba buli kimu kirikiriya. Ekituufu kyeki? Ffe tugamba yabumbye 53 kati pulezidenti ate gyava okutuwa 500 atuwaako n'ez'okulya atuwaako zaaki ezikubisayo emirundi 10. Ekyo kirabira ddala nti tekiriyo nga bwe kitwe kifaanana. Naye pulezidenti muzzukulu waffe simanyi oba mukimanyi omwo mu Bulanga omwo mu mwaka gwe sitajjukira bulungi Omutaka Katongole mwe yamuweera n'omutuba mu kika ky'Ente. Pulezidenti waaki wa mutuba kunjogera ku bazzukulu eki muzingiddemu ekyo tekiriiko na muntu ayinza kibuusabuusa. Pulezidenti omutuba ffe twagukola ki? Ffe twagumuwa awumbula n'ebifaananyi bikyasobola okukola ki? Okuvaayo. Ekyokubiri, okugenda kafuwa pulezidenti tekukwatagana na fedda wa Kabaka. Pai tuli ku nsonga ndala zitwalagana ne pulezidenti zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo. Bwe tuba twayogera ku nsonga endala tusobola okuba twazoogerako naye kyatutwalayo tekyali nsonga yaki ya lugendo nedda nakatono. Ate era mubadde mugamba pulezidenti yatuwa ssente ezigenda ku lugendo ne pulezidenti yabadde kiriya. Ffenna bwe tuba twafunye eddoboozi lye, ffenna abataka abajjajja n'abalala bonna ffenna pulezidenti yabadde ayogera ku nswala za Uganda bweru tukitwale ng'ekikulu. Pulezidenti ye nga bwe yakirabe nti Uganda ebweru wa Uganda ekola ki? Erina okuswala kwekoze eki? Kwetuuseeko. Tukitwale ffenna ng'ekikulu. Tekikwata ku bataka ffekka, kikwata ku buli muntu avunaanyizibwa ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Naye nga kasita mwakifunye bulungi kuba badde mutuma matwi pulezidenti yatuwa ssente za pulezidenti zetuliko nedda. Era bwe tunaabayita wano nga tumaliriza olugendo lw'e Namibia nga tumaliriza, tujja kusooka kwebaza bazzukulu baffe bannammwe abatukwatirako mu lugendo luno, bassekinnoomu n'abalala abangi abatukwatirako mu lugendo luno okulaba nti twatambula ne tugenda gye bali, era bangi abaali n'abataka mu nsonga eno. Jjajjamba nti abasimbise okugenda ku bino tuwulira nti pulezidenti bwe yayogerako ne Maama Nnaabagereka, pulezidenti n'abasindika abataka muddeyo wa Maama Nnaabagereka mwogerezeganye naye ku by'okugenda okuddamu okwebuuza ku Katikkiro ku by'olukusa. Temwakikola, tubiwulire eyo, twagala okutangaazibwa. Ekyo si kya nnono. Omutaka Kyaddondo ebyamajjajja wadde babatambuza nga babunzabunza naye nga atubunzabunza ali mukulembeze jjajja ate nga tumanyi nti mwe empagi ezifuga tulakonda obubaka bwa Buganda buswadde butya aikomandi yammwe kiki kyemwogera jjajja bw'ovaawo bwemwagenda jjajja tabeerangayo ekyo nakyo twakikakasa gyali sikomera. Kati okuswaza Obuganda jjajja obulala obuzeewo Africa yakubeddwa mu nsi. Waliwo abantu abatudde mu ntebe, waliwo Wesiga, waliwo Mutuba paka Kabaka. Tukimanyi bajjajjaffe mwenyini obuyinza bwa Buganda. Ebintu ebikolebwa Mmengo waggulu okusobozesa ssente, embuzi ze baleeta, endiga ze baleeta, emikolo egikolebwa bajjajjaffe emikolo egyo mugimanyi. Esente zisolozebwa Emmengo zonna nga zitwalibwa omuntu omu. Ffe Abaganda batandise otusiba. Emmundu zadde zimunoonya lwakuba twogedde Kabaka, twogedde ku bataka.
emundu nezinonyono batunonya luwendaga mu nyumba sikyebaka ndaba ninganga mula lujjajja bakwita okubiza essimu mbaleka tunonya kututemula asindika abasirikale addamule abaganda alina mundu agatutulugunya obuganda babwamba obuganda jjajja babwamba babaga kulumba mudubira tulumbe yaliko yali Katikkiro Kavuma yagamba ku Muteesa bwe twagenda bwe twakomawo nabo mwatulira obuganda ndi bwe mwagenda bwe mwakobo bali Muteesa bamutta Abangereza mwatulira obuganda samusikyamani yogera kamutya mwogabwatuli Omutaka Kyaddondo ennono yaffe ya Buganda etulagira okubeera abaki abakakkamu kyensooka okwagala mubeere mwenna bazzukulu baffe mubeere baki naye mubeere bagumu munywerera ku nsonga gye mukola ki gye muliko naye mubeere baki kubanga omulala ate atulaba mu ngeri eyo afuna okutya bafaanana batya n'olwekyo mubeere bakakkamu buli we muli naye ensonga gye muliko mugikole ki mugibeereko mugiremereko kubanga abalala obutali bukakkamu oyinza okuba toli mukakkamu kuba olina obulumi bw'oggwenga obubwo naye ate nga abalala tebajja kusobola kutegeera ekyo bategeera kiki bategeera kirala tumaliriza tukatumalirize nsonyiwa okuba nti ebyengenge bizze kola kyonna kyetusobola tetuli mabega wammwe tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna tuyira ssente tujja kuzisonda jjajja tuli mabega wammwe Ssaabasajja Kabaka ayinza kyokubazalira bibya ensi eyo kyabwetu bwe balabye abataka mutuyambe bannange mutuyambe mutuyambe tetuyinza kukkiriza Kabaka waffe kubeera mubwambe bwatyo keke twakuwandikira nekiwandiki kino wakiraba nakyakutuukako jjajja mmwe mutuukirya Kabaka Katikkiro Mayiga wakubiri abataka mmwe mutuukirya Kabaka namba 1 muyimire ku magulu gammwe temutya tetuli bazituku tuli beetegefu naye jjajja kukikankuleko ekisembayo ngamba ku mutindalo kuno jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia amalwaliro gali mu Germany gali mu Italy gali mu Isuna gasobola omujjanjaba mutuwe ennamba kwe tuteeka ssente tusondere jjajja Ssaabasajja Kabaka tumutaasa okuva ku musalaba gwa Mayiga kwebala nnyo webalire byonna tubiwulidde naye nze kyembasaba kubeera baki ng'ennono yaffe bekola ki bweragira ne bajjajja okuyimuka okuva wano ne bagenda Namibia nga bwe mwalaba kwali kumalirira kwali kukola ki kumalirira n'olwekyo tubasuubiza tujja kwogera n'abantu bonna bwe tukwatagana nabo mu Buganda okukola ensonga tuzitereeza jjajja nsaba tuweeyo ebibuuzo bibiri byokka